الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليل وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما فيها ومن شر ما بعدها. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbasaba otuba nga tutuula mu darusu tufube nnyo laba nga tujjuza amakkati okusooka, then abanajja oluvannyuma batuule emabega waffe wakusaidi zaffe. Empeera zisinga kubeera mu kifo kino, tetwesamba nnyo basomesa bwe baba nga batudde ku mimbali eno eya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tulwane nnyo okubeera ntusembera we bali, oba oliawo Allah asobola okuyisiza ku bigambo bye batugamba, Allah n'akutwala gyali ng'oli mu mikwano gye. Tumutendereza Allah waffe jalla jalaaluhu awongezezza olw'emmande luno anaatuyingiza mu kiro eky'olwokubiri nga tukyali balamu. Kyengera ky'amaanyi kinene nnyo. Abantu bangi leero basuze mu ttaka. Olunaku lwajjo waliwo ono muzadde waffe yasuze mu ttaka, waliwo oluganda lwange Sulaimaani yasuze mu ttaka, n'abantu bangi Allah olunaku lwajjo yabasuzizza wansi wa ttaka. Leero abantu basuze mu ttaka. Eyo sunna ya Allah eri ebitonde paka ku lunaku lw'enkomerero. Buli lunaku, buli kiro, buli misana Allah ajjulula ebitonde. Bw'obanga oli mulamu nkujjukiza nga nange nejjukiza weebaze Allah. Kituufu waliwo ebitatambudde bulungi mu bulamu bwo, waliwo ebitakkaluubirira. School fees abaana badda ku ssomero, toyina nsigo, oli mulimi, sizoni egenda, obulwadde bukulumaaluma, naye ebyo byonna alhamdulillah weebiri. Naye weebaze Allah nti okyali mulamu. Omulamu yeeraliikirira fees, omulamu yatya renti, omulamu yalumwa obulwadde, naye tewaliiwo muntu alina musiiba munene nga muntu Allah gwatuusizzaako kikemo kyakufa. Nsaba Allah atuwe mumutegeera Rabbul Alamin awaliridde entunnunsi zaffe okutuuka akaseera kano nga tukyali balamu. Ate Allah n'atuwa obulamu nga tuli basiraamu. Alhamdulillah, Allah n'atuwa obulamu nga tuli basiraamu. Allahu akbar. Nsaba Allah mu bifuba byaffe atuwe okumanya obunene obw'okubeera omusiraamu. Eddiini eno busiraamu omuntu ogibeeramu Allah akulonda bulonzi. Yo yennyini Allah yatusiimira nsiimire, ate naawe okubeera omusiraamu Allah akusaasira busaasizi. Era mu bintu by'osaanye okwebaza Allah entakera, kwebaza Allah kubanga oli musiraamu. Obusiraamu singa tetwali basiraamu naffe singa tunywa omwenge. Bwe baya abasiraamu bagunywa eryo zambi lyabwe, era abayinamu ku imaani mu bagunywa beekweka bakontrolinga. Singa tetwali basiraamu, singa zino essaawa oli luddawa? Wandibadde ofaanana nga bw'ofaanana olwaleero. Singa oyambala otya, guno omulembe Allah gwatuleetedde ng'omuntu tayambala nga bw'asaanye kwambala, wabula ayambala nga bw'ayagadde. N'osanga omukyala
nga alhamdulillah yambadde nenge engoye zaalimu mu bantu ate za mu kisenge nosanga omusajja omukulu olwokuba alinamu akasente agenda awuuba ebisumuluzo ayambadde akapale kakomene waggulu mu bisambi ne ka vesiti agenda awuuba akacupa k'amazzi oba ak'omwenge oba akasoda. Wallahi twebaze Allah okubanga tuli basiraamu. Okubeera kwaffe abasiraamu Allah akuuma ensa zaffe, tuwangaala tulina emiwendo nga tuli babitiibwa. Just of recent nalabye omusajja omukulu ku midiya okwo olw'embeera eprevailinze mu bantu ey'okuvumangana mu mawanga ku midiya. Sajja yavuddeyo istagfirullah ne yeeyambula, najjako empale esooka, najjako empale ey'okubiri, yajjeko esooka n'asigala mu panti, ne panti n'agyeyambula. Obutuuliro bwe n'abutunuza mu kamera. Allahu akbar. Abange basiraamu, eno akhiri zamaani tuli mu biseera eby'enkomerero. Nensaba Allah atusaasire, atukuumire ezzadde lyaffe. Allah atukuume nga newankubadde ensi eyonoonese, Allah atulekemu abo abatono abalongoosa mu maaso ga Allah. Wallahi kyansonyi, kyannaku nnyo. Ate wallahi ekikwewuunyisa, naakola ezzambi eryo ng'alina omukyala, ng'alina abaana, alina n'emirimu gy'akola, ne bannamawulire ne bamukyaza boogereko naye ku kye yakoze. Allahu akbar, subhanallah. Aye naakulaga nti nja kikola kibalume, ne kye mbategeezaako baganda bange abalungi, abange yadde ensi efaananye nti Allah waffe tabaraka wa taala laisa hu ghafir. Allah si mugayaavu, ye kye yatulagira okukola akimanyi era kyagenda otubanja. Oba ntegereka basiraamu, Allah yatugamba kuba nansa, Allah yatusiza ebyambalo tusigaze ebitiibwa byaffe, twawukane ku bisolo, twawukane ku binyonyi, twawukane tusigaze value ng'ebitonde bya Allah tabaraka wa taala. Kati gwe newoneeyambula n'otabaako akugambako, oba gavumenti nga gye weeyambulidde yekutumye weeyambule neetabaako kyekkola n'osigala nga you are protected, n'otuuka n'okukola obuswavu obwenkaniddeawo obunene, n'olaba nga teyagambyeko, Allah tasobola kwerabira abakulinze kaseera. Allah yagamba Rabbul Alamin, walau yuakhidhu Allahu nnasa bidhulmihim, singa Allah yali akwata abantu ku bulyazaamaanyi bwabwe nga kyokola Allah kyakukwatira. Allahu akbar. Allah yagamba tekwandisigaddeko ku duniya kantu konna katambula, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah buli omu amulekawo otuusa ku budde bwe yamugerera. Fa idha jaa ajaluhum, singa ajali y'omuntu etuuka, la yastakhiruna saa'atan, takerezebwamu yadde akatikitiki konna, wala yastaqdimun, ate Allah tagenda kukwanguya mb'okoze nnyo amazambi kamutwalire la, Allah akuleka n'omalayo entegeerayo. Naye akabi we kali ng'osinkanye Allah. Njogeredde wano mu kamera eno ya Rawda, olunaku lugenda kutuukirira omusajja omukulu oyo, wallahi ajja kwegomba nsinga seeyambula. Wano mu duniya kola buli kyoyagala, neemanya nti olina yakuleeta wano Rabbul Alamin. Ate Allah mukwata mpola, nesitegeeza nti Allah mugayaavu. Akadde konna Allah agenda Twitter for accountability. Nsaba Allah wallahi atuwa okulongoosa. Yakikoze niyeyambulira musajja, kibadde kyebwako abakyala nga babikoze, ayombe ne munne namwefungulira, ne wallahi ku musajja nga kiri wala n'amagezi g'abantu. Allahu akbar. Kale gwosobola okikola, naate imagine oyina abaana, oyina nnyazaala,
olina abantu bokozesa mu mirimu gyo bagenda kutunulako bakyenkeera. Buli muntu lwogwesa ensonyi oba osobola okukola buli kikola kyonna. Kyova nti Allah yayogera ku bantu, yayogera ku byonoono, yaleeta abantu n'agamba nti kal an'am, balinga ebisolo. Enneeyisa yaabwe kuba olaba ensolo ebikola bye zikola nga si bya buvunaanyizibwa mu ntegeerayo ng'omuntu, ebikolwa byazo ebitali bimu. Allah nagati bal hum adallu, Allah nagati ate bo abantu basinga ne ku bisolo obutategeera, basinga ne ku bisolo obubuyabuya. Subhanallah. Abange wabanga neibawo ng'obadde ng'omugamba ngenzeeko wano mukalagi naye nkuumira ku baana bange abo, neibawo neyeyambulira ku midiya, bw'oba osimbula ku makya omugamba nti abaana abo bankuumireko. Era omwana we bwe bali mukuba ku ssomero neyeyambulira omusomesa, n'oyita ono omubulira ensonga z'omwana nti omwana yeyambudde agenda kuddamu ati. Allahu akbar. Abange we mulabanga ekibi nga kikolebwa okijjangawo obanga olina amaanyi, wekibanga kikulemye okukozesa amaanyi go, kale at least okyogerangako. Bwe kibanga kikuzitoweredde nga tosobola kyogerawo, kyogera bakutta, kale waakiri kitamwe beerako nenyiiko ga nti naye Allahu akbar. Wallahi weewuunya. Allahu akbar. Nsaba Allah mu bwongo nkinoonya wenkiteeka sikiraba, kuba twandigambye nti gavumenti eveeyo ebeeko kyekola, naye ate nga ebifaananyi bingi ebirabika ng'eyeyambudde oyo n'akunamira mu kamera ng'ate alina abamu ku bikonge bya gavumenti. Be twandisuubire bandimuyise nti owaaye, naye n'alaga nti amaanyi nkyagalina. Allahu akbar. Abange tulongoose, mukadde k'okudda eri Allah ogenda genda ogwo. Newonaaba gavumenti ya UN yekuwagira ng'ensi yonna eri wansi mabegawo, akadde kanaatuuka ak'okusinkana Allah ogenda genda wekka, naye ng'ekitwala mu maaso ga Allah, Allah agenda tubala. Ekirala kyensembyayo nve ku nsonga eyo, abanga abasiraamu bavubuka n'abatali bavubuka, tuve kubitamiiza, tuve kubitamiiza. Buli muntu yenna bw'atamiira asobola okukola ekikolwa ekitali kya myaka gye, asobola okukola ekikolwa ekitali mu levo ye, imma nga akigenderedde nti kangunywe neefula atamidde nkikole, oba ng'olwedde amaze ovaako. Era abasajja bangi mu maka gaabwe nga beebaka ku baana baabwe abawala ng'amaze okunywa omwenge, ng'amaze okufuuwa shisha, ng'amaze okukommonta enjaga, amaze okukalakata amayirungi bangi. Oluusi n'amaka gaabwe gakyankalana, omukyala n'adduka oba abaana ne bafumutuka ne bava waka nga kitabu afuuse ekyeneena. Ofuna kifaananyi ki nga kitamu ayimiridde mu mulyango awo, ajjeeyo ki kamasituula, kubanga saadi akaita kamasituula okalungi yamukulinnya, kana kakola susu yakaita kamasituula, ajjeeyo kamasituula. Abaana bayimiridde batudde mu ddiiro n'akojoba muli. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Kino waba gwakikoze oba oyo muzeeyi yakikoze ekyokunamira ku midiya, tekikosa nnyo kuba okikola on the top of your intelligence, omala laba nti kati ntegeera nnyo kankole kino, naye abatakikoze abakyalinamu akategeera obeera obakosezza. Wallahi kyannaku usanga abantu, nze ntambula ku makya nosanga omusajja nga ekkubo lyamubuza eridde ewaka, asimbula ebigere bisatu n'atuuka wali n'aweta nadda, najjamu empala nakati nakanga. Subhanallah. Allahu akbar. Nsaba Allah tabaraka wa taala aleme tuvaamu, atulekere ensa zaffe, atulekere ebitiibwa byaffe, ogenda kuzitowererwa nnyo ng'osinkanye Allah
tabaraka wa ta'ala ng'akubuuza accountability ku buli kyonna kye wakola. Nsaba Allah tuwa okulongoosa. Allah tumusaba asebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah gwe yatuma gye tuli nga rahmatan lil alamin, kyakusaasira eri ebitonde byonna. Abange baganda bange, okuwona ebikolwa ebyobwononefu ebyo, ebikolwa ebyobusamize, ebikolwa ebyettemu, ebikolwa ebyokweyambulira mu bantu nga tewali yadde akasonyi, twekwate ku kugondera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Abamugoberera bansa, abamukkiriza babitiibwa. Ensi egenda kweyambula, ensi bagenda kukwata aboononefu bafuuke basereebu, bakwate abantu balamba babeere abawansi. Naye okuwona omuyaga ogwo, kuba olwaleero ku midiya eyeyambula yafuna following, ku midiya eyeyambula yafuna audience. Naye okuwona ebizibu byonna ebiri mu nsi eno ebitategeerekeka, twekwate ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, twekwate ku njigiriza ye, tumusiime nti ye nabbi waffe alayhi salatu wassalamu okuyita mu mulembe guno nga tuli successful, nga tetufaananye nga byeneena. Twekwate ku njigiriza y'omubaka alayhi salatu wassalamu, gwe mulembe omuli ekkanisa ng'abasumba bakuba abasabi baabwe. Subhanallah, okumanya nga Allah yayawukana, yakola omuntu wamujjako okutegeera, ne w'omuyamba ategeera ayongera kubula. Ate bennyini bazze mu kamera ne bagamba nti ffe twamusabye atukube. Allahu akbar, Allahu akbar. Gwe mulembe gwennyini omuli abasumba nga bakiisinga buno bu ashazo b'omu kkanisa ku wolotaali kwennyini. Subhanallah, waliwo omusumba gwendabye abawala basatu abamuweereza abakiisingidde ku wolotaali, naye nga bano abali mu audience, abali mu church balinga abagudde eddalu, bonna onasituka onakola ati ku lw'amajinni amayitirivu agajjudde mu makanisa naddala ag'abalokole. Allahu akbar. Mwe muli abasumba mu guno omulembe, namulaba ku midiya ekyakya eri Nigeria, omukyala najja ng'ali bukunya, najja ng'ayambadde n'atuuka mu maaso ga kkanisa awali omusumba watudde, nga kkanisa jjudde abantu, ne yeeyambula n'alinnya mu bbaafu, omusumba amunaazeeko ebisiraani. Allahu akbar. N'amala omumunaaza n'ava mu bbaafu n'ayimirira wano awali ayamba ku musumba, n'amusiba kattawero, ne bamuggyako empale gyazze nayo, n'amuwa empale endala bamuwa mikisa, n'amusiiga ebizigo paka ebuziba nga musajja yasiiga omukyala mu kkanisa. Allahu akbar. Bino ogenda biwono kya akhiri karimu. Goberera omubaka alayhi salatu wassalamu, bw'ogenda ku by'omu makanisa oyogera n'olyanga n'obulago bukala. Bw'ogenda ate mu mizikiti, omukyala yabadde ku midiya oba munnabyabufuzi weeyo mu disitulikiti y'e Butambala naga nti bannange baseeka mutuyambe, mulekerawo okukola emikolo mu maka omuli amasabo. Butambala ye Makka ey'obusiraamu mu Uganda, kuba obusiraamu bwatuula nnyo Butambala tebana kusaasaana Buganda bifo byonna mu Uganda. Naye naga nti olwaleero Butambala it's ranked as Uganda's #1 mu kubanga yesinga amasabo amangi mu Uganda. Subhanallah, subhanallah. Naye nga abantu bano boolaba abanyweredde mu masabo kirimu omukono gw'abawalimu. Abawalimu abamu bashiriku bennyini, abasamize n'abalungi, abantu balamu, abayooyoote. Abawalimu abalala bawagira obusamize yadde ye nga tasamira. Oba oli awo totomanya oba lubaala akutawanya genda obikoleko, kubanga wallahi omuwalimu otuula otya mu lujja ne mukolamu omukolo gw'eddiini, naye ng'emmanju gye mugenda okutereeza wuuzu zammwe eriyo amasabo, erya kawenkene, eriyo erya Mukasa, Musoke, Kibuuka, erya mbaita Mukenenya, anyabimanyi yiwa
ate oba wasiramu kateweegana tubuulire tuyambe banna abakyasigaddeyo. Abantu sabo balaga wano nti bannatawhidi mubabazaala basaala newamubuuza nti tuyambe abala takkiriza, naye emmanju masabo mu maaso dduwa egenda mu maaso. Allahu akbar. Waliwo omufu gwe baziika ekasawo naye nga yalaama bamuziikanga mu mulyango gwa ssabo lye. Subhanallah. Abawalimu ne bamusaalira ne bamukwasa abamuziika mu mulyango gw'essabo. Allahu akbar. Baganda bange basiraamu, kana kadde kazibu, kubanga twandigambye nti twekwate ku baimaamu, wandyekwata ku imaamu omufere. Wandisangayo omuwalimu ng'ayogera oluwarabu warabu awo ng'olowooza oli ku musiraamu kumbe oli kalundu. Wandikwa ku muwalimu ng'ayogera oluwarabu warabu awo wakati mponye kumbe ogudde ku umala owaawa ow'ennansana. Qur'ani weeyaawo ayogera kawarabu warabu awo ne wabazza okukola program ku TV oba ku radio basooka ne bayisawo aya za Qur'an. walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalna ala kathirin min ibadihi almu'minin. Nogan masha Allah program edda ko yafiya abasiraamu oli awo nga teuma luyazze ogenda omuli byayogera nga nti Allah yagamba mu Qur'an mu suratu Nas ng'ayogera kabaka waffe omulungi nti maliki nas, yali agamba kabaka muwenda mutebi. La ilaha illa Allah. Kono nagati bana umaru buli nnaku omutwe mwerere ng'ojje kugamba nti mushiriku notegeera kwenyi ntategeera, kubanga wallahi wogamba nti kabaka ye maliki nas obusiraamu bonna obwo buyiye. Qul a'udhu birabbi nnas, gamba nekingiriza n'omulezi w'abantu. Maliki nnas ye kabaka waabwe, ilahi nnas ye katonda waabwe. Kati ate ogambye ye maliki nnas, wabanga maliki nnas ye kabaka, it means aye jja maaso ilahi nnas ogamba kabaka. Nengamba naye ng'ate wallah omushiriku yenna asobola obyogera, ate oluusi nga tali ku orders ze, ng'ali ku orders amayembe. Ye musajja omusamize gwe nalabye wano emukono baleese Qur'ani emukono awo. Omusiraamu yadde atambula mu mirimu gye n'asanga omusajja ng'alinnye mu Qur'an naye nga babadde bamuyita Omaru. Naga subhanallah, namugamba nti Omaru assalamu alaikum, tiyamuzzeemu ti wa alaikum assalam, yamugambye nti biibyo. Namugamba nti mbadde nsaba ekitabo ekyo kimpe. Namubuuza nti okyagala? Nti nkyagala. Naga naye mbadde nkijjanja ebisabo ladde bange, ngikwata nenginnyika mu mazzi, nembawa amazzi ne banywa, nemba nga ntambuza embeera mu ngeri y'okubajjanjaba. Namugamba nkusaba ogimpe, n'agimuwa. Naye nga wallahi yonna etunula ng'ekitagasa. Abasajja ba Umaru ow'ennansana, bano bakalundu ow'ebbombo, abasajja waliwo Musa ow'emaya, abasajja abo basamize naye ate babi nnyo. Subhanallah. Omukubi w'ekitabo mubi nnyo n'okusinga abasajja bano baaligaweesa bano ab'emukono. Mubi nnyo, kubanga okusobola okutuukiriza shaitaani bye zaagala zimuweereze, asooka ziraga nti anyooma Allah tabaraka wa ta'ala. Mu byo balinnya ku Qur'ani, balinnya mu Qur'ani n'ebigere byabwe. Mu byo bakwata Qur'ani ne bazeesanguza nga bagenze okumala haja zaabwe. Mu byo bakwata omusaayi gw'abakyala ogw'okuzaala oba ogw'ensonga ne bagugatta ne aya za Qur'an ne bazikolamu irizi. Mu byo bakwata Qur'an ne bazambalira mu ngatto zaabwe wansi nga balaga shayatini nti Allah wa wansi ye mwaba amaanyi mutuyambe. Mu byo abasajja abo bwe mulaba abashiriku abo beebaka n'abaana baabwe mu nsonga z'obufumbo, beebaka ne bakyala, beebaka ne bannyazaala bano
bamaama baabwe mu nsonga z'obufumbo, balungi nnyo mu kutemula abantu abaana, kubanga shayatini zibatumwe agakolwa aganene basobole okunyiiza Allah, bo basobole okubeera nga baziweereza. Naye ab'ebitiibwa, omuntu yenna yasalawo okuteekawo ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala aba yakola okusalawo okubi ennyo mu maaso ga Allah rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wattakhadhu min dunihi aliha, ne bateekawo ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ne babifuula bikatonda naye nga bye bataddewo. La yakhluquna shay'a, tebinaka byali bitonze, wahum yukhlaqun, nabyo nga byatondebwa butondebwa. Wala yamlikuna li anfusihim darra, tebisobola kukwekosa byo byennyini. Wala nafa'a, yadde okwegasa. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura, tebisobola kuyimirizaawo, tebisobola kufuga kufa yadde obulamu newankubadde okutaasa okwembeera yonna. Baganda bange ab'ebitiibwa, musiraamu yenna ali wano alhamdulillah oba tugoberera ku Rawda Islam Media, tukujjukiza nti Allah gwe wakkiriza rabbul alamin asinziwa yekka, tagattibwako bintu birala. Allah tabaraka wa taala ekyo kigambo kye ababaka bonna be yatuma yabalagira bagamba abantu ani ibudullah, mwesinze Allah, wajtanibu taghut, mwesambe byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero abasamize bekweka mu kifaananyi ekigamba nti ffe Allah tumukkiriza, naye tusaba lubaale, ne tusaba emizimu ye lubaale ennyini, ne tusaba emisambwa, ne tusaba amayembe, ne tusaba ebiteega, ne tusaba abalongo, ne tusaba enjuba, ne tusaba omwezi, ne tusaba enjazi zino ziteyitabya eziri wano enabbaale, ne tusaba emiti ginnakayima egiri emubende, ne tusaba obubira bukyebango ng'akali ebunyiri, ne tusaba abafuzi ab'ennono, ne tusaba nga ekibitusabisa twagala bitusembeze eri Allah, tubiyitiramu bituuse amaloboozi gaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Entegeera eyo nfu nnyo. Abasajja abashiriku ku mulembe gwa nabbi wa Allah ayitibwa Shuaibu alayhi salatu wassalam, nabbi oyo yabeera nga bakolako daawa n'abalagira bakkirize Allah subhanahu wa ta'ala era bayingire mu ddiini y'obusiraamu. Nenne ekifaananyi kyenjagala okubajjiramu mu bubaka Allah bwe yawa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mboozi ya nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalam. Nabi Hud yagamba rabbul alamin ng'amunyumiza nti abashiriku bano bagamba aji'tana, otujjidde nam lina'buda Allah, tubeere nga twesinza Allah wahdahu, oyo omu, wa nadhara ma kana ya'budu abauna, tuleke bye babadde nga abasinza bakadde baffe, fa'tina bima ta'iduna, kale tuleetere byobadde otusuubiza mu Allah jatubonereza, in kunta mina sadiqin, bwe kibanga goyogera ge mazima, leeta ebibonerezo, leeta ebyakabbuli, zingako ensi eno, naye tetugenda kulekayo kusamira yadde kujaganya balongo, yadde kusaba mizimu, misambwa, mayembe n'ebiteega. Allahu akbar. Eno statement teva ku mumwa gwali gaweesa, eno statement teva ku basamize all nations. Bagamba mwagala tulekewo obuwanga bwaffe tugende ne Allah ow'Abawarabu, kale muleete ebibonerezo, tetugenda baleka. Kale nkugamba si gwasoose okukyogera, era tebenkera n'amayembe, tebenkera n'emisambwa n'ebiteega, naye ng'okimanyi nti Allah wanaakola olulumba, la yamlikuna li anfusihim nafa'a, byo byennyini tebisobola kwegasa, then tebigenda kugasa, tebisobola kwetaasa, tebigenda kutaasa, tebisobola kweyamba mu mbeera yonna. Era wetwagamba ku basamize nti banne musinza lubaale n'abalongo,
naye singa nkwata abalongo b'ogamba abaleeta obugagga ne mbateeka mu luggya ekimotoka kino ekyenguudo ne kijja nga kiyitawo kigenda waliwa neibawo okutereeza luggya ne kirinnya mu kibba ekyo kisobola ovaawo kati motoka yo nene kisobola ovaawo kisobola nene twogera amazima tetwefuula nti tuli bachina mu byetwogera temubitegeera ebyawano wetubateeka ekibbo ky'abalongo ekyo mu luggya ne kiraba emmotoka gureda ng'ejja egenda tereeza wa neiba wali kisobola ovaawo kiduke gwobeera gwosigalawo kisobola ovaawo tekivaawo ate okuyita tewaaye wantadde mu kkubo naawe kisobola okuyita misinde ate wekikuyita ngaodduka tesobola kukuyita naye ate kekimala kikuyita ozaako buza miki misinde kale tusobola okubuulira ani yakirinnye ng'okomyewo badde ndi wano nga guleede ejja nam nga guleede ejja nenninnya wano mukiwato era guleede badde namba yu esobola okugamba kakati osinza biki era nalaba wano abashiriku wano nga bali emukono awo batudde balina amafumu emabega bambadde embugo ebyo ebikola byabasamize byakukanga era otuuka mu masaba mulimu enzikiza maliba gengo eddiba lya ttimba era babitunda bano abashiriku abamu nno beeyita n'abasiraamu mushiriku atunda ensimbi eŋŋanda atunda amaliba gengo amasonko g'amakovu amajja amazize atunda embugo atunda emmindi atunda kyekirala eddagala biki biki gwe ng'omaze mangu nkwadde ebintu 6 musiraamu batunda kyekirala amasigiri bateka n'obusigiri awo basobole okuyitirako bakasitoma bano abalala nate ekirala amasonko g'amakovu twagamaze musiraamu ago nze nga leese endeku nagimaze embugo nazimaze nejjenje lino erikabira mu ttaka eryo wagwikiriza omutwe gw'ekiwugulu ng'atereka omusanga atudde mu kaduuka genda wali muwino atuutidde mu kijjalabibi salamualekum aji ndeteyo kati akutte ku mmindi nno eno ya mitwe ena ye Tanzania. Allahu akbar. Nsaba Allah tusilamule ono mwazini wa wanaliwa jango yazine ne omwazini wa darusu ndozo manene kwazina kwa darasa todda n'owomesa wano n'oyambuka n'okkirira La
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, abebitibwa utugendedde mu adhan owekitiibwa Allah tabaraka wa taala atukakasizza ebintu byonna ebisinziwa ebitali Allah wallahi n'okutonda kwennyini tebina kyebyali bitonze nabyo nga Allah yatonda bitonde. Netugamba nti eri abantu abeeyita nti basiraamu musanga atudde mu kiduuka ekiweereza ekiri in conjunction n'amasabo ng'ebyetaagisa mu masabo ate ono yabitonda naye nga ye agamba nti nze ndi musiraamu, ye nga yeeyita musiraamu era nga bamuyita na hajati mpako eyo ey'emitwe ebiri, hajati mpaayo essonko, hajati balina n'amayinja ge balonde ag'oku nnyanja oba mu migga ne babeera nga bagaguza abasamize naye nga teyerooleza okuba nti musiraamu. Nsobi nnene nnyo Allah waffe tabaraka wa taala anaabeera omusiraamu alina okukimanya nti Allah asinzibwa yekka. Toseeseetukanga embeera neweekuzitowangako etya leka ebiririre oba esiriire Allah takujjululanga mu bulamu buno obwensi okujjako nga oli musiraamu ng'okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abo boolaba abashiriku abagatta ku Allah n'ebintu ebirala okuva edda nedda bakakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu omutonzi w'ebitonde byonna, oyo alina obufuzi obwa buli kimu mu mikono gye era Allah ye avunaana. Katonda teri atakkiriza nti avunaana naye ate ye tavunaanwa. Oyo akakatibwako kumwawula subhanahu wa ta'ala mu kubeera kwaffe nga tumusinza era nga bwe tumwawula nti yakola ebintu byonna ebiri mu butonzi. Allah tabaraka wa ta'ala abantu bonna bakkiriza abasiraamu n'atali basiraamu nti atonyesa enkuba ye Allah subhanahu wa ta'ala, aleeta omusana ye Allah, atuwa ezzadde ye Allah rabbul alamin, obulamu kufa Allah subhanahu wa ta'ala. Era teri ayinza kukkiriza nti okubeera kw'abantu bonna eriyo president oba kabaka oba ejjembe nga lyabaleeta. Buli muntu akkiriza nti Katonda yaleeta abantu wano, naye ate batuuka mu kumusinza ne bazuulayo ebintu bye basobola okukozesa ebiyamba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Baawula Allah mu kutonda kwe n'okulabirira ebitonde n'obisalirawo, naye ne bamugattako bo mu kumusinza. Era abantu batono abasinza Allah nga si basamize, wallahi batono. Hatta ne mu basiraamu boolaba mulimu bangi nga basamize. Gye twaziise mu wiiki eno wiiki nakabeera ku bafu babiri, naye ku bafu be twaziise waliwo omukyala yalabiddwako nga batwala mayiti ya bbaawe naye ne bamwolekeza ebitooke. Omanyi kyaba agenze okukolayo? Musiraamu n'akakayaka akalina ku mutwe si mu bitooke, agenze gema muzimu. Abantu bashiriku bennyini obagera basudde mayiti bagitwala, ono aba yeepaadinze dda, beepaadingisa bukumbi. Atamanyi kakumbi toyina gwonenya gumamu bugumi ojja kategeera. Fe abalimi tubumanyi, simba ebijanjalo binyeebwa mwogo kasaba bamubikira bapata nga tanakuba mulanga gwonna. Wabanga mushiriku mulungi nga si mushiriku ow'ekibogwebogwe, wabanga mushiriku mulungi tanatema mulanga gwonna nti wawe mama nze nfudde enkawa ekisamize. Asooka funa kakumbi n'akeepaadingisa. Webakwata bogenda mu muziika n'awamatuka emisinde paka mu kitooke n'alaamiriza omuzimu gwa bba ntonzungirako. Tuba nti mbagamba kolagana ne Allah wo, tokkiriza muntu kutabula na Allah, kubanga lwonaafa baawo wanabanga musamize mulungi agenda akugambe tonzungirako, ndeka mu mirembe gyange genda otabalireeyo.
ajja mu nnyumba ekitanda akiyimirize akibikire nti gwobadde ngobera naye wano yafudde tonzungirako agobaganya gwamaze okuziika n'omuzimu agoba tegumusemberera omumanyiira ndeka muno obulamu bwange negenda mu mbooko zo kati Allah tabaraka wa taala atusaasire subhanallah ate abo batutte namwandu kugema muzimu gwa bba naye nga ne mu salatul janaiz tabaddemu abakyala bangi tebasalira babba baabwe abeerawo ng'abiririddeawo yeekabyakabya n'azirikamu awo abamu abazirikidde ddala nga wallahi alumiddwa abalala bayaaye kino nakyewunyizza nnyo olw'omufuge twakazika ebbanga siddene wallahi n'omwezi nga tegunnawera allahu akbar tugezaako tugamba tibannaye nga sharia bwegamba kati twetaka gaba maali ya mugenzi maama w'omufu eyali mu kufa kw'omufu nga tategeera azirikazirikamu nadde engulu nze wenkwata omuzindalo mbagambirawo akhiri karimu tokubira miranga wali muganda waffe abantu mulaba abasinga okaaba abo abatakaaba bulumi akaaba dizayini nakulaga bantu nti nze sinza okuluma mukasirako gabe maali baga nti muleka atwalaawo maama yalumwa nnyo munne balimba bwe baleese omufeeno omuko we twazisa olunaku lweggulo bagebeseko muteekemu tusomale okukaabamu mukaaba mubisi kukaaba mubisi okaaba nayo ibaada tumale okukaabamu okimanyi nti okaaba okukaabirwa abafu wano mu Buganda ntegera bya Buganda ebyammwe nzija ntegera bya wano kati wenjogera ebyaffe niwaffe babikola okaaba wano okaabira omufu mu buwangwa ibaada musaidi y'obuwangwa era bw'otakaba oba mulogo sabo tiyakabya deziga n'erimu alabi oba yabaddemu mu ddiiru subhanallah osobola ofiira omuntu wo n'otakaaba nobeeranga nga ummu Talha omukyala wa Abu Talha ummu Salama oba yafiirwa bbaawe teyamunyega yafiirwa omwana we teyanyega bbaawe omwami olwadda namutwala mu Premier League ndooza Arsenal yakubirani Maniyu so ni yakubye Mani ani yakubye munne walo yakubye munne ku babiri ne bonna bambala bimyufu lwaki beekuba ate walo yakubye munne ku babiri yamukubye bubi nnyo era embeera yasuze mwetali nnungi Allah atusaasire omuntu n'azirika nga ne gwazirikira tamumanyi wallahi nga ne gwazirikidde nategedde nti katayira yazirise twagenza okgenda ku garaji tutaawa munnange gyo tukanikireko nti siriiwo bonna nga bagaddewo bageze mu kapiira abantu tebaggalawo okgenda mu swala era agamaseeka nandize nensale bakasitoma babeerawo ate mbasagala balekaawo naye webaayo omupiira gwa ttiimu ye abagamba nsonyi we bannange leero ttiimu esanya tulabagana enkya tabagamba nti leero Allah gyali programu ya rabbul alamin Allahu akbar nga tetwamutegeera Allah nga tetwategeera Allah abantu ajja n'akaaba wallahi ng'alimba kati nkubuuliramu singa onyiigagana ne mukyalawo nam mama Ibn Taymiya ne mufuna obutakkanya ne haji sawalla aleme kibaleetera kyokola muzaale nnyo kuba babawo omwana ababuzabuzaamu awo naava waka nga akoze binakoze biri mumaze ennaku 3 muli mu busungu teri anyega munne n'owulira nti piki emukubye oyo baafa afe saa kumumanyiira yagenza okufa nga alina yakunyiizizza newabeera mukyala waafa mu wiiki y'obusungu ogamba masha Allah bino ebirala obikaaba luvannyuma nti manne kale nawoza masha Allah naye kati yabadde nga ntegeera ani agenda okunnaazanga obikaaba luvannyuma abantu abasinga bakaaba kutuusa mukolo era mbeegayiridde olaba nga akaabira awali nnyammwe mumugambe vaawo genderi mbitooke
temubasasira mumuleka akabemu alimba akabalaba akababala nabagamba omukazi yajja nga tuli mu kuziika nga tuli ku mufu n'akaaba nayingira eddiiro n'akaaba ebyakaaba by'essiro ebyekiyaayo ebyo essimu neevuga wallahi nga ndaba bwe nti wakati mu mulanga halo otambiraawo kati oviiramu bande nga tannakaabako n'asituka nawo nadda mu mboozi wabweru neŋŋamba astagfirullah naba abafere bano wayiseewo mmeka maama eyali azirika mbu nga bwaddengulu bwazirika bwaddengulu n'omwezi tegunnawera yagambye abajja okugaba emaali I was part yagambye nti mutuleke fe tujegabanyanga ffe ne tubategeeza ebivudde mu kugabana kiba kikyamu nti kiba kikyamu kubanga shariya nti Allahu akbar nze nange ono mwana wange kati mwana yanfuddeko ate maali egenda etyo nze yabadde Allahu akbar bane wenfanga direct bwenfanga emaali eyange mu shariya nze gwe mbadde ndiisa mu mumanyi ne gwe mbadde siriisa mu mutegeera naye emaali y'omufu tegabanyizibwa bw'obadde oliisa egabanyizibwa Allah be yagabira muba ntegereka abange mulaame emaali egabe mu shariya bemulekera emaali yammwe tebaagala mmwe baagala maali naye obuzibu kuleka nga tegabiddwa mu shariya Allah n'agikubira emiggo ate bo nga bagifunye mu halaali kibi nnyo emaali muwandiike n'otawandiika bigambo bingi bino guntanziikanga tasemberanga wennafiira ebyo tobiwandiika bya kiralusi by'abasiraamu gamba nti emaali yange egabwenga mu shariya kalekayo omuwalimu ajja yeesiwalizaawo abikyamye Allah anaakwata ye naye mulekeraawo okwefuula abatategeera n'otuuka n'okufa nga tubuuza oba emaali egabwetya olinga atamanya nti ogenda kufa Allahu akbar nsaba Allah ate wenfanga gwe nesibaku gwe immwe bwenfanga temulinda wiiki kuggwako nga temunnagaba maali mugigabe nga bateekabyakaabya wemuva emagombe pata ne mutuula mu lujjawo ne basomera edduwa ezitakkirizibwa ezo mwe mutuuleewo nga mukuŋŋaanya byange nti ne wali wawetiye ne kino kikyetiye ate neggaali nti inako mupiira mubiwandiike enkya ku matya mubagabire gwe tukwadde luno oluggi gweno essimu gweno rediyo bajja vawo nga bakyakaaba agenera rediyo kemunaabaleka n'amatuulako waati mu kibanja neyetegereza nze tebamba mu kisenyi oyo bagenda kuttiŋŋana temubaganyanga ujenga mugabe ate nze n'ebintu ebiweza wiiki ngo kyakuŋŋaanya leero okutya ku matyanga buli kimu kitegerese wekiri mugabe maali muve ku bayaaye omukyala akaaba anyweza abadde nga abeera nnyo naani Abu Nasiri paku namba ya Abu Nasiri otuva mu kuziika nkwagalamu alowooza bagenda muwoowa kumbe nedda bagenda muwogeza ebintu gye biri la ilaha illa gwe beera sharp Allahu akbar nsaba Allah tusaasire ab'ebitiibwa nga tumaliriza darusu yaffe nsaba Allah tuteremu obwangu ya rabbi abasajja bemulaba abo abantu gye beekulubeeseza nkugambye nti bagenda mu kuziika batwala musajja muziika ono agenda kugema muzimu abantu basaala naye nga basamira ne kyekakasa kiri kimu gwekanya kusaala naye tobanja tolina gwobanja salaaza Allah tayagala bungi bwa mirimu gyo oba wagendako mu bintu ebyo weenenye ng'okyali mulamu kuba wonaafa naaga amasabo mu mitima wallahi Allah agenda kusazaamu eswalazo zonna amala kuteeka mu muliro waliwo emboozi eyanyumiziddwa ya Allah nsaba tusaasire musiraamu aŋŋamba nti webale kusomesa mugamba alhamdulillah
naga nti nkusaba emisomo gy'osomesa oginsi yongera okugisindika naga mukimanyi nti abantu si basiraamu muga nti wange naga nti abantu si basiraamu wallahi yatumbuse n'akaaba. Allahu akbar. bw'otegeera allawo n'osoma ku ddiini eno n'otunulira baganda bwe ne isa yaabwe ne ibawo taatawo maamawo wallahi toyinza butakaaba. omanyi bekiruma okuba ne maama wo ng'okimanyi alina irizi ziringa 6 bw'aba agenda okunaaba neyesiba tawero bwati kuba maama wo asobola okwesiba tawero ng'otuddaawo neyesiba tawero ye ogenda okulaba nga tawulo agyesibye musigaddemu ebintu ebikunukiddewo ebiti. sisita we yagaa nti ebyo bigundi bya mukaddo n'abisobola alina biyirizi. wallahi kiruma ng'osomye ku ddiini ne mutuuka oziika maama wo ng'okimanyi maama yafudde alina irizi aba asiraanye. omanyi nti muzadde wafa nga mushiriku tokkiriza omusabira. muzadde nga mushiriku tomusabira. yafa si musiraamu tomusabira. nga si musiraamu atomusabira. bweka kutanda n'oyasa myaka mwako nti ai allah musonyiwe ai allah sonyiwa taata wange Peter gwe ne taatawo mwenna mugenda mu kyoto eki. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yaleta ensonga 10 ezijja omuntu mu busiraamu n'agamba nti man lam yukaffiru lmushrikina aw shaqqa fi kufrihim aw sahaha madhhabuhim fahuwa kafirun. omuntu yenna atakafuwaza mushiriku nti oyo mukaafu kuba mushiriku yenna nga kalundu ow'ebbombo oyo mukafiri yennyini si musiraamu. Umar ow'ennansana si musiraamu. kale bambala enkofiira amakanzu obwo si bwe busiraamu. balina amannya si bwe busiraamu okutuusa nga bakomye ku bikolwa byabwe by'okusamira nga bakolagana n'amayembe si basiraamu. omuntu yenna buli lwabaawo ng'alaba omusajja musamize naye nga tamukaafuwaza nti waye yanaamanya ne katonda we naye ng'akimanyi musamize naye kennyini aba musamize bombi aba. otegedde ono si musiraamu tiwaye tomanya gonna makubo agagenda ewaani. ne kano kankogere wali okirowoozezaako mu magezi go nti neddiini si yajjajjaawo okirina mu birowoozo oba kale si yakitaawo kuba omwana wajja mu kampuni ya kitaawe n'ayonoona nga tewaye ddiina muzeeyi wajje kuba bya muzeeyi we naye muzeeyi we yandijja n'akutemako ate engalo ezo badde basubira n'akuleka bulezi n'azitemaka nti okiddangamu. wabanga kitaawo akutemako engalo okuzanyira mu kampuni ye ate neddiini si ya kitaawo olowooza agenda kukola ki Allah? kati okibanga si ya jjajjaawo si ya taatawo maama otagikulagako nti mwana wange mbye nagula eddiini busiraamu yange si ya gavumenti ya Uganda si ya Rwanda ya Allah. kanya ne Allah byayagala ofaanane. omusiraamu tasamira takolagana na majinni mu kujjanjaba teyeebuuza ku majinni mu nsonga yonna kuba nago gennyini wallahi tegamanyi Allah kyatagamanyisizza. gagamba mu suratul jinni la nadri naffe tetumanyi. subhanallah la nadri naffe tetumanyi. kati bogabuuza biki? kiva nti kalundu yagabuuza numbe bano abawalampye abasawo b'ekinnansi lumba tegamubulira repercussions nti ogenda kugwa mu mbi kubanga fe bw'olumba abasiraamu oba olumbye mulezi wa biki wa bitonde. sikwanukuza amagezi ge kubanga nga matono ng'agago wabula nkusomera aya nekuzitowako nekulema okujjawo. yagenda n'agamba nze nina amayembe najjagula chapter ennene. omuntu yenna waba n'amayembe abeera musiriku. kati agenda okwagala okijjawo nga kimaze owagikibwawo. abange basiraamu eddiini eno ya Allah agiyingira yamugamba agambe nga nti la ilaha muganja kiddamu mbakuba na buyinza ku mmwe nga nsobola obbatuuza ku mpaka nga siba kutteeko nanibadde mwandikyogedde paka nga bamaze okukima esswala naye sibalinaako buyinza kati tuteese tukyogere la ilaha bane kyogere wallahi tokikoowa. abantu bawemula oli aze ku mpawo ne yeeyambula nga uli ali proud okweyambula gotoli proud okubanga oyogera ku Allah. omuntu waba ayingira musiraamu agamba la ilaha illallah. la ilaha egaana bukatonda tonda bwonna
ate bw'obeera okyogera si bya mpaka jama, si mpaka. La ikraha fi ddin, teryakkaka yegwa studying eddiini zonna. Ono mulokola akisinga ndiga ze ku lotaali, ono wuno ayambula abakyala abasiiga bizigo mu kyaki, ono wuno akuba endiga ze, ono wuno mala kini, ono wuno ono ayokya ndiga nnamu misana mu kamera. Nokati bannange zino eddiini zonna zirina ebizibu. Nze nzikiriza eddiini y'Obusiraamu. Bw'oba okkiriza Obusiraamu then ng'ofollowing ebiri mu Busiraamu. Musiraamu tasamira, teeraguza. Bw'aba amaze okuziika Nnaalongo, nze neewuunyiza nga bambikidde omukyala gwe twaziise jjo, ne ŋŋamba omuntu yafudde ekiro ate muwala muto si myaka 5, lwaki ssaawa 10 ngenda okuwulira ebizindala ebigoberegana nga bireka ati yabadde Nnaalongo. Abantu baziika ba Ssaalongo ne bannaalongo ku ssaawa 10 nga nnono y'abasamize si nnono y'Abasiraamu. Era wallahi billahi alaikum mbulirayo Nnaalongo ogu yadde Ssaalongo yadde ng'aliko obulemu nga bamuziika before ssaawa 10, abantu Basiraamu naye nga basamize. Alina watudde nga wasiba omusipi gusibe. Tukkirira olwo abantu Basiraamu mu ndaba yaffe naye nga mu bifuba byabwe bashirifu. Mutulamuga nti ssaawa mmeka nti tumuziike kunoza ku 6 awo 6 ono Ssaalongo. Ssaalongo nti ate kitya tumuziike ku 7. Ssaalongo aziikwa 10. Ani yakyogera? Nabyani? Abantu bakiriku. Nina akalala ke njagala munnonyererezeeko abalina tekinologi. Bwe bamaze okuziika omufu omu ku benjogeddeko ne bakwata enkoko emmyufu, nyambako gomanyi osajja mugezigezi, ne bakwata enkoko emmyufu n'oluwaanyi ne balutwala ku kijja. Naye sinaakumanya lwali bigenze kukolayo ti asagala konjera. Naam. Allahu akbar. Enkoko aha. Naam. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enkoko gye mbadde neewuunya yalabiddwa ku mufu yavudde eri omufu gye yafiiridde n'oluwaanyi, nkoko emmyufu n'oluwaanyi nga batetenkajja muzimu guwa amattulayo eri gujje eno gye bagenda oziika omugenzi. Ne baagala bakole sayansi ku mulambo ogwo, basanzeeyo amagye ga Rabbul Alamin nga bagenda okunaaza nga ti temubiyingiza wano. Ne bagamba tulinde mu sitaani eteega, ne balindamu. Bamaze okuziika bano, bamaze oziika mu Busiraamu, ne bakkirira mu busamize oba bakoze biki ku ntaana n'enkoko emmyufu n'oluwaanyi. Wallahu ta'ala alam. Abantu basaala nga basamize. Nsaba Allah atufuula Basiraamu. Bambi omukyala alwaza omwana we, eno emboozi sinza butagyogera kuba nyinza okukoma leero somesa Allah nampita naye nsaba Allah ampite nga nakano nkaleese. Omukyala bambi alwaza omwana yalwala nalabye ku muwala ku rawudha kuno kwennyini ku peji ya rawudha kuliko omuwala yalwala omutima yali anyirira. Era mbagamba ebigambo bino abaami n'abakyala, akanyiriro koolina kusaasira kwani? Kwa Allah. Allah okakugirawo gamba yeetaaga kinene, ayinza kufumbiza musajja mukubi eyali anyirira n'okonziba nga ne bw'oli emmere totuukako nga buli mmere ettondi lyomira weeraliikirira omusajja bwadda bw'akwata ku luggi bw'ati susu n'akuyitamu kati nfudde. Era mbasaba abaami abali wano, egyo emize ebiri mugikomye. Ogusookera ddala mulekeraawo okuyombesa bakyala bammwe n'abaana nga mwefudde musinga okuyomba ku kyalo kuno. Wallahi omuntu omuyombi mubi. Nze wempulira omuntu ayomba mpulira nga nfa kuba mmanyi okuyomba bwe kukosa. Ate kibi nnyo omuntu okuyomba nga ye munene, oyagala omuddemu nti naawe nnyindo eyo gy'olaba nnene naye ng'ate kookyogera kubye n'osula ebweru.
kati nayomba ng'akwata akadomola, nayomba ng'amaze wuzu, nayomba ng'amaze adhikaali, nayomba amugenda okwebaka, nakutuuza ku 8 nti sooka otuule. Obwedda gamba tonziramu, olina amagezi nokaba nange nfudde. Ye buti ajja ave wano. Mulekeraawo abaami abali wano okuyombesa abakyala n'atuuka noga nti oba avaawo ddi n'osanga ekikopo, laba ekikopo, n'osanga baketi, yeekola ki wano, n'osanga emmere ye ng'omunyo tegunnoze, n'oyomba ne bakukima mu kika kyammwe ekyabenjovu bakikomeko ne bakuwagika mube ennyonyi bannyombi. Ekyokubiri, bw'obanga ogenda kukuba mukyalawo oleetanga embooko ezi, kati gw'osookangawo n'akukuba bwekuyisizza naye gyogenda mukuba bwegenda omuyisa nemulekerawo ejjoogo okuba otya omukazi nasi kuba mukazi wamukima wasi waabwe mukakutawanaddeyo ewaabwe. Singa akolaga lisiti wano gye nnina wano ey'abawala abaagala obufumbo, sheekhe nenemu gwe ngamba kimu nti namutadde akola bwati ne bwatwatanganye, waliwo abali wano ku waiting list banoonya kimu, waliwo avuddewo. Ate bw'anaayingirawo nga waliwo avuddewo yajja gonda, naye abakyala muganya obata okuba wallahi. Kati nina mama Salumani omukubanga Salumani ayogera atuuka n'okwogera. Salumani lumu nali ku ssimu kuno nga nyiganyiga essimu n'alabako omukyala ku ssimu. Maama wamuga Salumani okola kindine taata abadde wano ng'ali ne bannyabo. Ninga subhanallah, Salumani siddamu tamba naye mu ddiiru zange. Salumani yampaayo naye nga kyampeera tekinnaba kunoga na bulungi. Salumani naye watya nga akulaba okuba maama we. Subhanallah. Ate nga bw'ovaawo gw'ogenda olekereragiro nti abaana abo tebazannya nga wamukubye, kati agenda obbalagira nti maama nja kuloopewa taata ajja kukuba. Mbasaba basiraamu wallahi tweddeko, eyo si nkola ya mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kibi nnyo naye Allah si mulyaza amaanyi. Mukube ddala ng'omukubira bwereere bajja zikuba. Iyo omusajja yakubanga abaana be ne mukyala we, abaana ne beegatta n'ennyaabwe ne basaba Allah n'abaanukula. Bwe yagenda gye yagenda bazza muzze, naye omanyi taata okukaabira mu ddiiro ng'abaana bali mu lukubo n'ennyaabwe nti alhamdulillah kati maama akeeza amazzi ku makya anyiga nga maama akola wati sheekhe twetereeze. Allahu akbar. Kati bambi omukyala bwe yalwaza omwana we n'agongobala okusingako gwe nalabye okulawuza kuno, yalwala omutima bambi, omutima ye gwalwala mubiri gwonna Allah n'aguyiwa alinga magumba bw'ati. Naye omukyala yanyumiriza nti omwana yalwala n'ayiika amalusu, nga buli saa amalusu gaba gayiika gati yenna ennyama neggwako ne kafuuka kantuntu, ng'akayoolayola bwati n'akakuba ku mugongo n'akatwala mu ddwaliro. Jjukira olwaza omuntu osokera ku kiriniki ebita byakusaaga ne bamugezaako n'alemwa, ne bagenda ku ddwaliro eddako ne liremwa paka muolago mu ddwaliro eddene. Naye kyenjagala mu mboozi eno, omusawo yali akola ku mwana amugamba nti yeggwe maama gundi, nti ye afwan teyamubuuza kuba yali amumanya, yali amukolako. Namugamba nti maama gundi wali onyenyeza ku nsaasi? Gati nti anti weetegeke ogenda zinyeenya. Ate ntya ono omwana obulwadde obumuluma si bwa wano, zonna sente zoddamu okuwaayo bagenda kukulyako za bwereere. Nti ye ono omwana mutambulireko. Omukyala agamba nti nentunulira omwana wange, nentunulira esswala zange ze naakasaala, neŋŋamba Allah gwe wamumpa sigenda va mu busiraamu lwa mwana. N'akwata omwana we ne badda ewaka. Atuuka ewaka
sengawe senga w'omukyalo ono ajja alaba ku mulwadde amuga nti mwana wange omwana yafa dda bw'ati. Senga n'aleeta eddagala nga baalisibye kawuzi namuga nti liteeke mu kiwato ky'omwana. Agamba nentunulira akawuzi nentunulira eswala zange neŋŋamba ebbanga lyensaalidde eswala zisaanewo wano. Agamba nenkwata akawuzi nenkakasuka mu ttooyi nenvunnamala akeezi enemboozi wallahi ntuufu kuba n'omuwala yennyini gwayogerako nze mumanyidde mu mbeera ze nga mulamu yabadde annyumiza bulamu bwa muwala oyo ng'akyali muto bwe yafaanana. N'agamba nti navunnamala akabbiri ne ŋŋamba Allah ono omwana gwe sigenda genda mu ssabo lyonna bwe kiba nga akadde katuuse mumutwala Allah mutwale, otherwise mulese mu mikono gye. Emyaka egi omanyi kitegeeza abantu bali mu masabo lwa bulwadde, bali mu masabo lwa baavu, bali mu masabo lwa basajja kubula, bakyala kubula, promotion ziganye, n'agenda mu masabo. Yalwaza omwana emyaka ena. Bw'olwaza omwana n'agongobola bw'atyo n'emirimu gyo gifa. Oluusi n'ofumba obukyankalana naye yagamba Allah omwana mmukwasizza n'amadagala n'agavaako n'amusomberanga byakulya byakunywa mmere byakunywa. Yaŋŋambye siyinza kukugamba nti omwana yawona bw'ati, nage olaba ng'omwana afunye amaanyi, ng'omwana atandise okutegeera amaloso tegakyajja, omwana n'addawo. Ye muwala gwe mwali ku mukolo gwe nga bamuwasa. Allahu akbar. Bameka abali mu masabo ng'akusindise mu ssabo musawo. Omanyi olaba omusawo ono ng'ali mu ttaawo ne Galubindi, abamu olowooza nti alinamu amagezi. Kumba abalala Galubindi zaatula ku muntu omukyamu n'ettaawo lyayambalwa shayitaani. Era abantu abasinga baba batudde abalwadde mu malwaliro ag'ekizungu ne bagenda mu masabo ng'amuwadde adivaizi dokita, kubanga kituufu yasoma obusawo naye mushiriku, yinginiya naye mushiriku, omuyita tereza amasannyalaze nogati naga n'ebbalubu zino tezitera kukuba naye ebbalubu zo zikuba mu ngeri gye zitegeera. Ennyumba eno yandibaamu ekintu. Nze ndi musawo naye ndi yinginiya naye mayumba genkolako neyiye nti nsobedde tambulako. Gwolaba kiri muwovulooza kirimu amagezi, kumbe ejjini liri awo. Ye musajja gwe nasanga we nali nkyadde nga musawo wa Poultry agamba omukyala nti enkoko zino obulwadde buno obwekyeya bukuba nnyo enkoko, funa obudagala n'abumulagirira obuddo abusibe mu kaveera, abusibe mu kiwawaatiro kyenkoko. Wali mulabyeko obuveera obwo mubaamu eddagala ebayirizi etangira obulwadde obutta enkoko ekikungo. Kati mpulirako kakasembayo nti osibe mu kiwawaatiro. Ne mubuuza ng'oli agenze nti mulwadde mwogerako kinaga nti aŋŋambye obudagala bwakusiba mu nkoko anti zifa tirindi. Ne mugamba oyo shiriki yennyini, olese Allah oyagala akaveera kakuuma enkoko. Oyo naye abashiriki nti maama sigenda busiba mbadde nakasibakemu, mugikwate mugireete. Ne bagikwata ne bajjamu. Abantu bashiriku jamaatul khairi, abantu bashiriku ng'amusindise mu shiriki sengawe, maama we, taata we. Golowooza olw'okuba nti maama we omuti mukulu muwanvu mbw alimu amagezi, kumbe ku nsonga gy'oleese amagezi takola ki? Talina. Mushiriku yennyini. Era mbabuli ebigambo bino eriyo ebizibu byofuna nga tolina bigamba taatawo oba nnyoko ku levo mwali mu ddiini oba muganda wo ng'olina gambako imaamu mwazinyi. Ate si baimaamu bonna, mulimu baimaamu nga emitwe miki mirwadde, balina damage, ng'obwongo buliko damage, ng'ogenda mumugamba eso agati naye kubulire ebintu byammwe nawulira ku bintu byammwe mwabikolako imaamu ate biriwa bino ebyettaka gwe teweesiriwaza ariko olemu olutabuliiki lubaale wammwe abanja. Kati imaamu gwedda ku ebyo imaamu oli musiraamu naye oli muganda, oli ku imaamu jinni ye imaamu gwe nabanyumizaako omusiraamu mugati imaamu omusiraamu abaana abalongo nabanno nze nange abange mbayina bino ebintu ogira omaze okwetegeka oyo imaamu shaitaani. Omuganda agamba nti obukadde maki magezi, naye si buli mukadde nti aba alina amagezi.
omukadde wabanga alaze amagezi obukadde magezi wabanga alaze ekitali magezi tugamba obukadde kitali magezi tulumiriza tokakatika magezi ku myaka eri abayina emyaka nga tebalina magezi omuntu okugenda mu station neweyambula oli myaka 5 mbwe onaabako bisiraani onaaba ebisiraani owangaala emirala emeka ow'emyaka 5 aba akyalamuza omukyala myaka 6 myaka 7 nze nkola kuva ku majja paka kiro nenepaka ku 6 nenzuuka ku saa 11 oba ku saa 10 buli lunaku naye ow'emyaka 5 6 wakola kuva ku majja paka saa 6 ezo wiikisi 2 mu maaso ng'ali ku ddagala bw'aba gy'ali nga akola nga talwadde kyamagero kati si buli bukadde nti gaba magezi era abantu abasinga bakola shiriki bamuyonka ku bantu bakulu gw'ojja n'ogamba jjajjawo nafiiriddwa munnange naye akaana kavudde mbuvi mu lubuto myezi emeka 8 kakabye tekakabye oyo si mwe mumuziika jjajja baana bamuziika abakyala bana bakoma okuzaala obukadde magezi naye jjajjaawo oyo obukadde si magezi obukadde kiri ekirala ekitali magezi rabbana takabbaru minna innaka anta samiun alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.